omuntu yenna ng'oyagala Uganda weetaaga ab'NRM, weetaaga abasiraamu, weetaaga abanyarwanda, weetaaga abasoga. N'ogoba abasajja bonna abategeevu, balooya, the likes of Seggona, Honorable, the likes of Honorable Mpuuga, the likes of Honorable Kasimante, Honorable Lubega Mukaaku, Honorable Asumani Basalirwa. And you simply retain musicians. I'm not undermining musicians, but it is worrying. Gwe wejjako buli looya, buli muntu omugezi kati lo asoma yaki. Tisenga Mwami Kyagulanyi yali ayagala nnyo okuliberating eggwanga lino, yalisa abavubuka bonna abategeevu n'abato n'ab'NRM, n'atula nabo ne bakuba debate mbutamanyi anzala bwe kitegeeza ki nti yali mpise nanneebuuzaako nange ne mwebuuzaako ne tunyumya tibanne twegatte tudimandinge for better, nange ne muga nti ebirowoozo bya biri bwe biti senga tukola bwe ne bwe we can demand for better, naye ayagala okulaga nti yennume ey'olulyo erina okumukisibwa okuwakisa awakula ennume tewakula emu. Mwami Luzzi, oba bagezi nga basobola n'okuwandiika ku mazzi gwe batwale. Mugezi kyoyo atakimanya nti amagezi okukola galina okubaako we gatudde. Era asigala akyali mugezi atakimanya nti amaanyi ga Kyagulanyi ageetaaga okusobola okwolesa amagezi ge. Amagezi galinga seppiki. Seppiki ewatali masiga na mmere ebeera terina mugaso. Kati amagezi go be gaba tegasobola kukuweereza nti neetaaga amaanyi go, nago tegaali magezi, gaali masiru. Ntambulidde mu nsi ku luguudo luno, kyekyambuza ennyama ndabye ebikweno nziyeeko. Kyagulanyi tagobangako ku basajja abo. Abasajja abo abalonzi be baabagoba. Kubanga ye Kyagulanyi yabagoba mu kibiina. Ne bagenda mu constituency. Abalonzi ne babamma obululu. Meaning bwe baba tebaafuna magezi geeguya kibiina, si bagezi. Kubanga naawe ekikuleese okuloma olwaleero, lwaki wagoba abasajja abagezi si mu Parliament wabula mu kibiina? Oyo ataalaba mugaso gwa kibiina n'alowooza nti amagezi ge gagenda mumutwala mu balonzi aggyeyo obuwanguzi n'agwirayo. Kabonero ak'essimba nti teyali mugezi, just yali yeegeziwaza bwegeziwaza. Eggwanga Uganda lirimu abantu abasoba mu bukadde 40. Paalamenti ya Uganda erimu ababaka abatawera na 600 bali mu 5+. Kati toyinza kuŋŋamba nti gwe amagezi go galina kwolesebwa mu kifo kimu, Paalamenti yokka. Era amagezi go gaba galina kwolesebwa mu kifo kimu, Paalamenti yokka, kitegeeza galiko ekkoma, ago tegaba magezi. Gwe bweba amagezi go osobola gapimira w'oba otudde nti nina gwoleseza wano mu Paalamenti weewokka. Era nga bwe bakugoba okwosinziira n'ogoba abasajja abagezi gagende gakoleko ewalala. Okuweereza eggwanga tekitegeeza kutuula mu Paalamenti, tekitegeeza kutuula mu kanso, tekitegeeza kutuula wakubanga naawe Luzzaawo weematizza nti oweereza eggwanga otudde mu Paalamenti awo wobadde oliweerereza. Era naawe okakasa mbu okozesezza amagezi mangi nnyo okusobola okuweereza eggwanga obadde mu Paalamenti. Baweererezeeko ewalala, nabo bakwate essimu zaabwe batandike okuweereza eggwanga mu ngeri endala. Tekibeetaagisa kutuula mu Paalamenti okusobola okuweereza eggwanga n'okusobola okulwanirira bannayuganda. Era kiba kibeetaagisa kutuula mu Paalamenti ewali emisaala, kitegeeza babadde bakola bukozi mu ggwanga, babadde tebaweereza ggwanga. Nze ntudde wano nfunye mmeka? Gwawe oyogeredde awo by'olowooza nti byamagezi ofunye mmeka? Naye weematizza naawe emmeeme eyo nti oweereza eggwanga. Bw'oba okakasa nti oweereza eggwanga, nabo banoonye engeri endala gye baliweereza nga tebatudde mu Paalamenti. Gwe yagwa kyoga kati gwe oli musiru, naawe wagwa, gwe wagwa lwa busiru. Era bw'oba wagwa n'osalawo okujja era oweereza eggwanga mu ngeri yo, lwaki bo tebaweereza eggwanga mu ngeri yaabwe? Lwaki kibeetaagisa kusooka mu kutuula mu Paalamenti okusobola okuweereza eggwanga? Mu bufunze eggwanga bo balina ddiweereza nga bakama.
eggwanga balina ddiweerereza ku musaala gwa bukadde 3 kale Uganda yabawola kati bagisasule. Yes, Uganda yabawola kati bagisasule. Gwe tekuwolangako kuba toyingirangayo, nze tempolangako kuba siyingirangayo. Ne bannayuganda bonna abagiweereza egy'emisolo gye balya bo nga basobola okugiweereza ng'ate Uganda tebawolangako. Naye bo be yawola bagisasule ke kaseera ak'okugisasula. N'ogoba abasajja abagezi batwale. Gwe beetwalira ani atayagala bintu birungi? Omanyi Omuganda agamba nti mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa. Gwe batwale abagezi. Osimanyanga gwe toyagala bantu bakuzaalawa. Ani oyo ayagala amuzaalawo? Ani oyo yava obutonga ekiroto kye kyamuzaalawo? Ani oyo akolerera okujoogebwa? Era oba mugezi osigala okyali mugezi gwazaalawa mukamaawo. Ate bw'omala oggwa n'ojja n'ogamba nti yatukotoggera. Amagezi gaali galazeewo obutamanya nti amaanyi goono geetaaga. Amagezi gaali galazeewo gwatasobola kukimanya nti amaanyi goono ngeetaaga. Mugezi kyama azalawa mukamaawe. Ate n'amala oggwa n'agamba nnuma obwavu lwakuba oyo yangoba ku mulimu. Ate omusiru gwe wazaalawa nti musiru. Kummwe ababiri olwani abeera omusiru? Kuba n'okujja obuzinoogawo nayo noonya ebyobufuzi agobyemu abagezi ate nga wamuzaala wanga. Kireza tewali mugezi. Okusobola okukitegeera nti tebazaala wa boosi, tebazaala wa mukamaawo, teri akolerera kumuzaala wa mu nsi muno. Ne bwe kiba ng'ekyabagobya kuzaala wooli era aba yali mutuufu. Kuba baali basiru obutakimanya nti boosi tebamuzaala wa naddala ng'olina ky'omwetaagamu. Ekinene ennyo ekyo ekinaakulomya senga kiriba kikuvuddeko. Obuyinza tebutudde ku magezi mangi, kino nkibagamba. Nga n'ebyenfuna bitatudde ku magezi mangi. Obuyinza bulinga ebyenfuna ye nkibakkaatiriza emirundi emeka. Saakola ennyo nti yaafuna, so wa digiri nti yaafuna, naye obwetoowaze nakyo kintu kikulu. Mu nsi y'okukulaakulana, mu nsi y'okukulembera, omuntu atalina bwetoowaze ku mukamaawe gw'alabakaawo tasobola kuba na bwetoowaze eri baagenda okukulembera. Abantu tebabakulembeza magezi. Abantu babakulembeza bwetoowaze, kubanga obwetoowaze kwe kutudde ekirabo ky'amagezi. Oyo atali mwetoowaze nga mugezi abeera musiru. Olaba amagezi ge tegaamusomesa kubeera mwetoowaze. Kitegeeza yeegeziwaza buki? Bwegeziwaza. Ate nabagamba ebirabo bingi bifiira mu kwegulumiza. Ebirabo bingi bifiira mu kwegulumiza. Ne bw'oba toli mwetoowaze waakiri bulimbe. Museveni oyo yatulimba obwetoowaze. Ne Kabaka yali agenda mutwala nga tekalinnya n'ayita oyo Nantongo. Ekisanja oluyimba kisanja creation ya Museveni. Entalo nalwana zizeere enkovu zino sajja lwakubeera ggwe kalombuusabuusa lwaki olwabina ebigambo mukwana. Eyo bbaluwa ya Kabaka yalimu obwetoowaze. Kitegeeza ki obwetoowaze? Ne bw'obanga w'amawaggali otya gakweke okozesa obwetoowaze busobola okukuliisa kukyalema abangi okulya. Namagamba obuyinza bwetaagamu obugonvu, eggonjebwa. Naye obuyinza bw'obulaga ku buyinza nga tonnafuna buyinza, munnange oyinza okukoma obuyinza n'okukwettira awo wooli. Wayinza okukwettira awo wooli, wayinza okukwettira senga olemererwa okubeera omwetoowaze. Bantu bangi ebirabo byabwe bibasse. Nzikiriza baasoma amagezi amasome basobola okuba bagalina, naye amagezi g'obwetoowaze gava waka. Kakati ago amagezi g'okusomera agatali ku magezi ga bwetoowaze gatta. Ng'omukyala obulungi bwe busobola okumwettira. Waliwo eyayimba obulungi bunnuma, abaana ne bajaganya mu ngeri yaabwe, bo ne bazina oluyimba mu ngeri yaabwe. Naye ekigambo ekyo kirina deep meaning. Abantu obulungi bubaluma. Obutaliiko control.
bubaziise, bubalumya obwavu, bubalemezza amalya, bubafudde bannakyombekedde. Kati n'amagezi agataliiko bwetoowaze gafuuka amasiru era gafuuka obutwa, gasobola okukola ki? Okukwettera. Nabwekityo abo bontendera amagezi ng'ate ogayi baazaalawanga mukama waabwe, abo tebaali bagezi, kuba omugezi tazaalawo mukama we. Dawudi Chwa Ssekabaka yali mwana nga ba Stanislas Mugwanya, ba Zakaliya Kisingiri, ba Saapolo Kaggwa basajja battuuludde naye baamuwanga ekitiibwa kubanga ye yali mukama waabwe. Gwani ate mukama wo kitiibwa oli mugezi, anti tuli bagezi okumusinga. Senga mwali bagezi okumusinga, mmwe mwali badde waali. Empeke y'omukisa emu esinga ttani z'amaanyi 10. Eggonjebwa lisinga amagezi amangi ennyo.